Madina Nakalyanga omutuuze w'ekikubo mu muluka gw'e Kanyanya mu ggombolola y'e Kawempe yawuniikiriza abatuuze oluvannyuma lw'okusuula omwana we ow'ennaku 3 mu kaabuyonjo. Ono alabiddwa abaana babadde bagenda ku masomero abamusanze ng'alina kyasiba mu ssuuka n'oluvannyuma n'asiba mu kaveera n'akasuka mu kaabuyonjo y'omutuuze omulala. Kubanga banneyiba babadde bamuwulira ng'akaaba naye bagenze owulira nga tebakyawulira mwana akola ki akaaba ne kibawo okwekengera. Abaana tubagamba bw'olaba ekikyamu ekikolebwa abaana bagenda ku ssomero be bazze bamulondoola era ne bamulaba ng'akoze ki asudde mu kinyaawo omwana ono. Abatuuze batubuulidde nti ono ayokya kasooli ku kkubo era abaako mu kumulaba ku Sande ewedde ng'azadde omwana omulenzi. Naye kyemmanyi nti teri lunaku luziba nga simulabye kubanga akolera awo wennyini ku supermarket ayokya kasooli. Kati embeera gy'alimu alina abaana mukazi munaku alina abaana kati ndowooza embeera yamulemeredde. Ng'omukazi akwatiddwa ategeezezza abakulembeze nga bwe kiri ekituufu omwana gw'asudde mu kaabuyonjo nabo abatemeza ku poliisi y'e Kanyanya Enzinyamooto abanguye okutuuka. Bino obwedda bigenda mu maaso nga Kasuula mwana abeegesa amaaso. Poliisi omulambo eguggyeeyo nga gusibiddwa mu masuuka. Abatuuze bavumiridde ekyamukyala munnaabwe nga bangi obuzibu babutadde ku bakyala abatayagala kukozesa nkola ya kizaala ggumba. Afuna omusajja tamwetegereza tasoose mubuuza kintu kyonna oba kyoba ki ye olumusanga kukubo n'amukwana wayokera kasooli wamugamba jangu ewange ng'agenda. Abakyala kibi nnyo okwefuula bakateyamba oba okumanya nti kino bwe kibaawo nzizaako ki okwefuula nafu atasobola. Bagamba wakiri omwana yandisuuliddwa ku poliisi oba ku LC naye n'atamutta. Oba yanditutuukiridde ng'abakulembeze senga yandibadde awulidde nti afunye obuzibu oba okaluubirizibwa mu mbeera ye nga bw'abadde ayimiridde. Sawulo Kulyaziwa kansala w'ekitundu kino obuzibu abutadde ku basajja abatayagala kutuukiriza buvunaanyizibwa bwabwe ekiviirako abakyala okwekyawa. Abasajja tebakoze buvunaanyizibwa bwabwe nekyo bw'oba omanyi nti nno olina omukyala gw'osuubira okuzaala oba gwewafunisa olubuto lwaki bwakubira essimu lwaki ogijjako ekyo kya buvunaanyizibwa. Ekyo tukubira abasajja nga abali eyo newankubadde omukazi yakoze ekyamu naye obuvunaanyizibwa obunene budde eri omusajja. Poliisi etubuulidde nga bw'etandise okunoonyereza ku nsonga eno. Essaawa zino kukuumi bwa poliisi yaffe y'e Kanyanya nga bwe tugenda maaso n'okunoonyereza ku kigambo okuba nti muttemu era obanaaba bwekikyuse okusinziira ku alipoota eva mu bakugu tujja kuba tubategeeza. Asfa Nanvuma, Agafeeyo ku Spark TV.